Mother's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya tegabadde maanyi gaabwe naye kibadde kisaakyo Mukama. Tukwebaza Mukama kuva wonna watandikira Mukama naye otuuse ku nkomerero Katonda ffe. Taata kyetuva tuleese emikolo gino nga tukiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Katonda bakatonda tusaba Mukama jangu weegulumize Taata ku lunaku luno. Jangu olabisibwe Mukama, ekitiibwa kyo kirabisibwe, amaanyi go gamaamire Mukama okubeerawo kwo Katonda ffe. Taata kubeere mu kifo kino Katonda omwesigwa Mukama. Katonda ow'amaanyi Taata twaniriza amaanyi go Mukama. Tugaana buli myoyo kyonna eky'omubi Taata ku mukolo guno Mukama. Tugaana buli kuteesa kwonna okw'omulabe Sitaani kwonna kwabadde ateeseteese ku lunaku luno. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu, Mwoyo
mwoyo omutukuvu tukwasa mukama emikolo gino mukama jangu maamire jangu olabisibwe ekitiibwa kyo kimaamire okubeerawo kwokumaamire mu linnya lya mukama Yesu kitange omukolo guno mukama tuguwonze mu ndagaano y'omusaayi gwo jangu olabisibwe maamire obulungi bw'otaata n'omukono gwo mukama yeyongere okulabisibwa mu kifo kino era katonda ffe taata n'emmere mukama gye tugenda okulya mukama tusaba ogiwa omukisa mukama n'agenda ogiryako ogiwa omukisa mukama n'abatana bakufumbirwa kitange mukama taata nga badya ku mmere eno mukama bawe obufumbo mukama kitange kabaka tukwebaza olw'emmere eno mukama taata esoose taata ku lwa Isaac ne Saara mukama leka kibeere taata ekyokulya mukama ekigenda kubawa emirembe mu bufumbo bwabwe ekigenda kubawa omukisa mu maka gaabwe mu linnya lya mukama Yesu tukweyanziza omwoyo omutukuvu taata emmere eno mukama taata tugiwonze mu musaayi gwo mu linnya lya mukama Yesu taffe tusabye amiina. Kiggwe ate gyemwabbiranga ffe n'emiyembe ebyo tetwetaaga kukola ki kubewuliriza mutuyambe obudde tulina butono.
Yesu Chino
mwenye kumatama kwa mkwano eya mumasoga manji kitute kweye eya mumasoga mama ne tata toli wange chiriba chichiye chiri kaka mchawe mkwano saba chibu omukwano kwafe Opite kabite kuite sweetheart kuite darling opite mukwano paka bukande chiwagonja kejabya chiroto lero kitukiride mukama tumuwa matendo kuba era zamani dalani yali amanyi ntoba kino kiriba naye mukama kikoze ekitimba kimudire achiweruno tunakumulimba tukiwadde tulingirire ebbanga lyonna eriseewo tutulatamba ni mazima mugenze mu byafaayo katusabe katonda bakume mu bufumbo bwammwe ddala lweruno olunakumulimba tukiwadde tulingirire ebbanga tutulatamba ni mazima mugenze mu byafaayo katusabe katonda bakume mu bufumbo bwammwe atolugero mukyuse Biri emu zero. Mami Isaac Kayongo Mwebale nnyo mwenna abayimiridde naabo Isaac oyo mutabani wange mwagala nnyo Saara tukwaniriza mu famire mukama akuwa omukisa webale kwagala Isaac n'osala mu kutambula olugendo luno naye nsasobodde kubeerawo naye ekinkubiza essimu nabadde empeereza speech yange naye ndowooza yatusereezi naye Isaac kwagala nnyo Saara kwagala nnyo leeta obubaka okuva eri mukyala Kayongo wano e Canada mu Edmonton era ŋŋenda kubawa abagole bange bawadde ensako ya miliyoni 2 yendulu eyo gyowulira ame muno ewedde njagala kwebaza abazadde ab'omubiri abazadde ab'omwoyo mwenna abaliwo Isaac Steven Mugagga webale kuyimirira mwenna abayimiridde Segawa tukwagala nnyo kuliko kyange webale bannange mutuzadde tubagala nnyo mwebale nnyo okwagala Isaac mutabani waffe abazadde bannange mukama abawa omukisa buli yenna akudde mu nsawo nayimirira n'abagole bano omukisa omwaka guno kwagala nnyo webale kwagala mukyala wuuyo webale butakuswaza mukama akuwa omukisa amiina bali mukama bawa omukisa tusagala kutwala budde mugende mu maaso munyumirwe olunaku lwammwe kale katukube pate Amina tweyanziza nnyo musumba tweyanzege Katukube pate. omukisa katumaleyo akayimba kano n'oluvannyuma tugende ku kiddamu Bumeseji bwe gutyo bweyongere mukama mu linnya lya Yesu. Amen. Nina maaso DJ. kale tweyanziza kakati kola bwoti kwata essowaani eri olikakwata egiraasi Isaac njagala olondeko
kyolya kyeyagalira omulungi wo okiteekeko sempera wali toti byamwagaliza kinene kakati Isaac kwati eri Sara gyakutte bamuwadde akanya abantu bavumbula musumba waffe Sekisaka atugamba mulembe gwabirya n'omwana yafumbidde akanya kesuuliranga nako kale naawe kwata maama fenna akaddamu njakasube naawe londa kyolya kyoyagaliza omulungu abakyala kubadde basaasizi kakati eyo mugiteeke wabbali metro negijeewo Sara nsaba okwatikana akatono nokabadde akwagaliza kakwate webale nnyo ekituufu kiri nti bino ebintu bireme kukobanga ku mikolo mulowooza nti okweriisa kukoma buno notwala omwana wa munno mwaka gumu nga nawogamba mulisa kaswiti tosobola bino bituyamba omukwano gwaffe okubeera nti kijjukizo kikuyamba okuba nti buli kaseera okijjukira nti wali okikozeeko si kyansonyi okuliisa ku munno kale kansabe mpolampola nga bw'omuliisa mpola bw'omanyi oba omutandika ye lwaki nkugamba mpola woba mukuwadde enaamutuga gona ate kwe totuyita mbu abeegayirize mugolokoke gagwe wabireese alimba be bate basooka okwekoza nekyokunywa omwami wakomera wawaka mumanyi ayita mu bintu bingi tusomoozebwa nnyo olina okuba nga wamutegekeddewo ak'okulya akatono katuukirako ak'okunywa nako nga weekali nako kwatuukirako kati kansabe Isaac naawe okwate omwana wattu sa owulira oyagala okukola otya kutuula kolera kolaki kiki kyolya kyoyagala totya leero tebiriimu kugira abazadde tebalaba bonna bazibirizza gomanyi abaganda bagamba enjovu teremererwa amasanga gaayo n'enkoko yeepikira kyemalawo nebadanga abasajja ndozi olengera kati Isaac naabonakana naye kalwala asobola okukeetika bete tulaba ngomanyi bwe bestimani tolagirira ate nalagirira naye tanabatuukayo muliise kali kebagizedde lwaki oyagala ngomanyi bestimani ebifaananyi by'abanno bweyongera eno lamu tekumansukira ayina ensonyi muzibiriza mwana alyekakeeki balabe nno nakadde teryalaba nange enzibiriza buli omu ababebi wa munne yadde abasajja bo abasinga okubeera ababebi kuba tetukula abaali omusajja muleke yena ali mu kunyumirwa tamanyi nti maama we bavudde eriwa balina okuddayo mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration integrity, flexibility, time and hard working. BGP Events. This is Blessed Gospel Promotions. BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time and hard working.
BGP. Abagole ba Metro Investment nabajja kwekolamu omulimu mpolampola kweyesigadde. Abaana batuleta bali mu kutambula kitabu ngende wala obatambuze bulungi abazadde tubakweka wansi w'omusaayi gwe kitaayi Katonda waba Katonda leka taata otobulamu bulungi oddemu tusikanye nga tuli balamu mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu tusabye amiina. Ekisa kya Mukama Katonda n'okwagala kannanga ekisa n'okisa ekimoka mu mutukuvu era naffe fonna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwawo amiina era amiina. Mukama abawa omukisa musira bulungi mweraba. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya